guno mwaka truthfully guno mwaka tetukiina in plan no concert this year, but you never know what happens. Tuyinza otuuka makati ne twekyusa tugamba let's do something else. So ebintu bya mukama tubetaaga kugezesa ate tuyinza otuuka ne bagamba katugenda mu concert endala. So you never know, but for now no plans of the concert. Oba watya ate nga lwakimba ntya oluvannyuma olwa concert eri okubanga teyatambula bulungi mu ngeri emu oba endala? Both oyinza okiraba nti concert teyatambula bulungi, but as a new artist I believe I did so well, extremely well. And as a new artist, I believed I opened very many doors for very many. Should I quote it for very many female artists that had not even done a concert? Because I feel after my concert, very many people are gathering because really omukyala nga tolina management or nga tolina management eri very good as very many brands ngoyinza okutyamu okukola ekintu. But I feel now people gather bagamba Mother Mukisa naye aze wano just she has done something, because when you do a concert oyiga bingi ekyo n'okiteeka emabega. So I had seen very many people who had been in the industry for a very long time, but nga tebandaba oba nkukira tya kubuukaako ne bagamba kanegezese mu kino. But after I did the concert, I'm very happy that very many women, even the males, they're doing concerts, and it should be the normal. Tetubaamu kutya mwate wane sina sente mwate sina bawagizi aba batono abaze bebabo. And I believe when I do another concert it's gonna be big. Omanyi ebiseera ebisinga yes ng'oli muyimbi temubeerayo mu luvuuvu mu lubeerayo abantu abasingira bagamba Martha maybe that was her right time okubanga akola ekintu. So golowooza kino tekirina ngeri gyekyakuisaamu gwe ng'omuyimbi since wali tonnaba kubanga abantu abasinga kibagamba nti wali tonnaba kubanga onywera bulungi nnyo okubanga ostandinga ekivulu? Truthfully, omanyi kati sijja kugamba bantu ate nze ndi very strong. No, of course nayita mu bintu bingi nnyo. Oba ngiyite heartbreak because music is my love. Nsobola okubeera nti nafunamu obuvune somewhere, obukosefu somewhere, but at the end of the day I feel those are the things that push you to even keep on going. So singa nalinga nkozesebwa nnyo, I wouldn't be here now trying to bring you another more music for everyone. Batugamba mbu era wabulira awo wali ogenze mu depression. No. Depression? Let me tell you what, omanyi abantu bebakola nga bali depressed era ndi mu kugamba any person out there wotuuka ku anytime ng'owulira you're depressed, kwegayiride talk to someone. Oba si kyekyo vaayo ogende weebuzeebuze oba ekyo kyennyini kyoyagala kikole. And those are some of the tricks I've used. I've talked to the people around me. Kirungi babadde very positive. Ate n'ekirala nenkumiddemu ekyo kyenjagala nti wempulira nti banaye bagamba bino gamba ddayo ate mu studio komawo ki ng'oli strong. Because nina time wenatuuka nga sina management, wenaliko nga sina management. Nina time wenatuuka nga sirinyangako ku stage. Nina time wenali nga sisasulwa olw'omulimu gwenkola. But right now when God has done all that, ate kati ngambe munnemereddwa nedda baliba. So kino kyakuyiga ki since bwavaayo nomanya nti kati yes waguma kino kyakuyiga ki gwe nga Martha? That I should always keep standing tall kubanga nina bangi be-inspiring nze era nenyumiriza mu ekyo. I've inspired a lot and batambulidde mu line gye mpitiddemu, so I'm very grateful for that. Watuukako essaawa n'ogamba music omukoye mumaze okuyitamu eyo embeera n'oyagala okwawulira oba okuva mu music? Yes. Natuukako nengamba nendemu obufumbo ebisajja ebigaga gye biri byagala kumwepasa. At the end of the day I thought about how that is not me. I could not lie to myself. Nenguma ndege ebisajja byali bempadde proposal nga bingulira amamotoka ng'ebbeeyi
naye era munaye omudala ng'akyali mwavu ng'akyali ku music manye nti no music mu supporting dda kubanga ye yanziba omwoyo kati osinzidde kati nsinzidde nzizeeyo ku matha oli eyajja nga kakyali kawala nga kato tuzeeyo kati ate tutandike olugendo semagendo olwa sisaaga nga lulimu kati forever nga lulimu ennyimba exam kirimaanyi ne forever tulabe lwo lugenda tutambula tutya. Ebisajja ebyagala okuwasa biri bimeka era bwakakwatako bimeka? Bingi nno munaye naye munaye mbandi awo nga ndiddeko byendiddeko nengamba kaneesonyiwa ebintu si byangu si birungi. No, for now it's music. Ebisajja ebijja bimpeeredde ebirabo ebirabo byombyagala naye ebisooka ebindeke. Emyaka emeka ebyo gye twogera? Emyaka gye twogera ebisajja of course ebisajja bino biraba omuwala owakabi. Yes. Yes. So sijja kugamba biri mu myaka emeka? Era ate bino bivubuka munaye. Ebivubuka ebina ssente munaye. Yes. Okay. Naye nga wandibadde oyo twetaaga musajja kikali. Omusajja kikaki. I should say that yetaaze omusajja ayagala Katonda oba abelieving mu Katonda. Then omusajja ndowooza anjagala kanzi Mukisa. For now, yes. Are you seeing someone? For now? For now it's complicated, like for real. Yes, for now it's really complicated. I think actually I'm in a situation. Naye tobeeranga kaawo ng'omukyala Yes. ng'omutondo omuntu alina omusaala nga you live like It's okay that I should say to the embeera maybe si nnungi, so that's why buli omu mulaba nti agezaako okwerwanako naffe gye tuli twerwanako tebali bokka. But all I should say is twagala sente. Twagala sente, so kuba ebintu byonna buli kimu kitambula na sente as well as buli kimu kitambula nakukolagana nakubeera ddabumu naye era industry yaffe kyetaagira ddala okugrowinga. Twagala sente. Tewali kirala kyonna twagala sente. Kofulumiza EP tusubireyo gundi concert yonna guno mwaka. Munsabire. Agano. Wanda obuza concert. Ntino wajata situationship. Era mwezo situationship ezo amasimu bibeera okutuusiza Kwega oli mu lugendo. Mu lugendo lw'okufuna omuntu ali serious. Nedda. kwega abantu babadde bali mu bbawa birabo kwenga gwoli wali oli munaye oli mu process. Nabadde wa Victor Rose nga performinga bannange. Yes. Ate wabaddeyo kuva ku makya? Nakulabye. Kuva ku makya mu studio, obudde mu studio, yadde ka chocolate saakalabyeko. Naye oguma. Naffe tuli balamu. N'abafunye ebirabo. Nekino kigenda kukuuma ddi Martha kuba emyaka tulaba ogenderera nno nga bwewajja mu industry kati si buli. Obufumbo tebuliko myaka. Obufumbo as long as you get someone who's rightfully yours or who is the right person, anytime you go for so I'm waiting tunwa but mbaisa mu exam. Yes, mbaisa mu exam, mbaisa mu bibuuzo ndabe dala. Naye omuntu omutuufu oyo omusuubira ddi? Ajja kujja. Singa ofuna omuntu era nange mujja kundabanga. Singa ofuna omuntu omutuufu wandyagadde akukolere ki? Najjagadde ankolere ki? Ankuba embaga. Embaga nawe owulira ogyesunga. Ejja kubeera mu Bahamas. Oyita